Poliisi okukayuukira bannabyabufuzi ssaako basajja baayo kiddiridde ebifaananyi n'obutambi ebiyitiŋŋana ku mikutu gye mugatta bantu nga bano baliko enkuŋŋaana z'ebyobufuzi mu bitundu eby'enjawulo ze bakubye. Poliisi egamba nti ng'oggyeko enkuŋŋaana ezimenya amateeka, bannabyabufuzi bano tebaagoberedde biragiro bya kwerinda COVID-19. Kubanga oba weetegereza tewali munnabyabufuzi gwe twalabye mu baboodabooda be bayita nti oba basooka bagabira face mask oba bagabira gloves oba ne bawa hand sanitizer, tewali munnabyabufuzi gwe twalabye ng'akola ekyo. Ebyakoleddwa bannabyabufuzi bano poliisi ebivumiridde era neetegeeza nga bwe bayise ku kitebe kyayo eky'abambega bennyonnyoleko. Honorable Minisita ono yasobodde amangu ddala okuvaayo e Koboko n'adda e Kampala, naye ng'ekitebe kyaffe ekikulu ekya CAD headquarters kigenda kulaba nga ayitibwa balyoke bamuggyeko statement. Poliisi egamba nti eriko n'abayambye mu kutegekera Minisita Anite olukungaana beeri mu kulinnya akagere. Tuli mu kulondoola aba campaign manager be oba ba agents, era twadde twakakwata Alemi Marizan eyakola enteekateeka ey'okuyita bano abantu bonna. Mu kitundu kye kimu eky'e Koboko, poliisi eragidde ne munnabyabufuzi Dr. Charles Ayume naye yeetwale ku poliisi ku byekuusa ku misango omuli okukuba olukungaana olutali mu mateeka, okukola effujjo ku basirikale baayo n'emisango emirala. Era naye enkeera ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno naye yakoze enteekateeka ze zimu ne bakuŋŋaanya abantu abawerako n'okugenda okukuba emmotoka zaffe eza poliisi amayinja. Basobodde okumaamulayo ebipande ebya Honorable Anite naye mu bwangu ddala n'akomawo eno e Kampala. Mu disitulikiti y'e Sheema, poliisi eyagala munnabyabufuzi Dickson Kateshumbwa yeyanjule ku kitebe kya poliisi ekya Greater Bushenyi naye yennyonnyoleko ku by'okukuba olukungaana lw'ebyobufuzi olumenya amateeka. Oluvannyuma lwa poliisi e Sheema okumumma olukusa olw'okukola laale mu kitundu ky'e Sheema, kyeyakoze yaddidde n'apangisa emmotoka eziwerera ddala 100 ababooda abasukka mu 5. Dickson Kateshumbwa bamuwandikidde asobole okweyanjula ku kitebe ekikulu eky'e Greater Bushenyi. Bw'aba takikoze alina kukwatibwa. Mu bitundu awabadde enkuŋŋaana ezimenya amateeka, poliisi egamba eyise basajja baayo ababitwala abannyonnyole gye baabadde ng'enkuŋŋaana ezimenya amateeka zigenda mu maaso. Kitebe ekikulu wano enaggulu basobole okutunnyonnyola kubanga isi we yafulumya ekiragiro naffe ne twongerako, era ku Lwokutaano wano lwayita twavaayo ne tulaga nti oba oli wa langi ki oba olina maanyi genkanawa olina okulaba nga ogoberera bino, era abapoliisi ne tubalaga. Enanga amaliriza asaba bannabyabufuzi bakolagane bulungi ne poliisi okulaba ng'amateeka ku kwerinda COVID-19 gagobererwa. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi. Katisa,